omubaka nyiza kugamba ekintu kimu nti omuti oguliko ebibala gwe kuba amayinja. If you talk about Catherine Kusasira, Parliament no government you're going to discuss about Catherine Kusasira. That means ndi muti oguliko ebibala ogubagize okuteesaako. And this is advisor yekali mu Parliament. Yes, emiyembe weegiri. Si as advisor yekaliwo. Banji we are about 230 something. You understand? Now if you talk about Catherine Kusasira, kitegeeza ndi muyembe. Omuntu gwayinza okwekwatako nagawe nayogera ku Kusasira. Abantu bagenda kumpa attention. And I thank God for that because a member of Parliament ayinza okuvayo nagamba nti ayinza okwogera ku Catherine to discuss about me. There are so many things bayinza okuba nti adiscussingako enguudo Saturday Museveni wayina okutereeza amalwaliro agatali mu malagala abaana balina okuyambibwa abavubuka how to empower them to empower the youth babanga tabyogeddeko nayogera about Catherine's salary nti balina okugisala. So I thank God because ndi muti ogukubwa. Are you under federation? Yeah. Ojesiga chenkanawa era kichegendo chusa industry yafe kubenzalo za industry ya Uganda ozimani amanda federation naye njagala kuba chenyizo gamba nti federation nzo omuntu yenna atwala art mu maaso oba agenda okubanga alina kyayongera ku art ngenda naye kubanga twetaaga kigenda mu maaso obaani kubanga bambayiza okuvayo ne bagaya nti ono ntasaanidde oba biki ne Bayibuli ekyogerako nti abantu bamuyita abanafu balifuuka ab'amaanyi naye nze omuntu yenna atwala art mu maaso ngenda naye kubanga tugenda kuyimba kufiirawo kubanga essaawa eno bw'obanga ogenda kubanga oyongerako art mu maaso nze ngenda naawe. Abayimbi ab'enjawulo bazze nga bakomplaininga nti balanga ebivulu ne mutabapostinga wadde oba okubawaayo drop. Catherine Kusasira gwe omuyimbi gwandipostinze yandibadde akya mukwano Anza postinga gwe postinga. Akwagala gwoyagala. Anjagala gwe njagala. Kubanga sisubira gwe complaininga mbu Catherine tampostinze oba Gravity tampostinze oba anybody tampostinze nga gwe tompostinga no subira. Subira kyensuubira. Oba kyensuubira nabwe kisuubire. Gwe mother kano tekasobola kano kataleke kasabu takakukuza. What is your advice eri kuno n'abamucunya abamuzimbira future abamu bamuwakanya bye bakola kikyosobola okyogerako abamu bakuba aliyani abala bamwebaza. What is your take enkutemani? Nze kyenyiza kugamba mwebaza kubanga omuntu yenna atwala omwana mu maaso bafenna ebisinga okuluma abantu essaawa eno butasoma buluma okoze eki okuze. Singa nze nali nsomye nga nkyali mwana muto nandibadde somewhere singa nze baminisa boolaba ennaku zabaliwo naye lwaki kubanga naddeyo kusoma late kyankosa kati omuntu abanga alina kyayongedde ku mwana oyo mwebaza era yeebale nnyo okubanga ntaddeko omukono ogw'amaanyi okusoma tekuyiwa. Why? Omwana baba mumugyeko ng'agenda kusoma agome kirungi nnyo kubanga ayinza okubeera president w'enkya oyo gwe bagaya nti bamugyeko ayinza okubeera someone ow'enkya. Yes, Alien asaana okwebazibwa kubanga abantu abasinga basuula abaana naye Alien Mukama Katonda ate amwongeddemu amaanyi okuba nti omuntu gwe yalonda waliwo abamukutte kati asobola kuba ensonga asobola kuba Bobi Wine w'enkya asobola kuba President Museveni w'enkya asobola kuba anybody. So bw'abanga yamusobola omulonda natamusuula nze mwebaza olw'ekyo.